lwaki beekaza baana ki bano baba sikisikira simanya sikisikira kira sikisi bali wate Jowiranda kindagateni bani bonna rechorre abaana balangidde omukazi nedda tusoka tuva mu byokulangira. Okay, what's your opinion about that song? Me, the song, I haven't even, like, man, there's some songs. When I hear the fuse on social media, let me take time and I listen to that song. So on listening to that song, I found myself siding with Primah because the truth is, the song is total BS. Luimba lubinyonyonyonyonyo temusobola mwenna gatta mitwe bantu mukaaga ne mumala ne mwewuunaganya nti lwero tutadde ne bwewekweka ne bova mu frame n'ogenda eri nja kukola bwomu tuli banyiivu naye ate ekisinga okunnuma leero ekinyumidde okoledde ku bantu genda maaso ekisinga okunnuma bantu butakkiriza nsobi zaabwe ne baagala ate okwewolereza omanye okuswala okwo n'okufuula ensonyi n'ozifuula obusungu be baana abo. Omusajja omu yagamba stop using your stupidity to cover up for you. Well said that information message jiddemu ondeka njogedde kimaze mwana nga tunonyako ku Jowiranda nga twogera ku kintu kyekimu oyo Jowiranda nga twogera ku kintu kyekimu nyagambye mbu bano ba negative fans ebiseera ebisinga yasinga obeera faaniwo kati kirabika Primah fani waabwe naye tekyesayagadde mbyayogedde mmere ya Primah ewooma Lusaniyya luwooma abamu bagamba luwooma alala bagamba teruwooma nze nali nduliddeko luwooma nze ndikugamba according to ku social media reviews abaana abamu bagamba luwooma balala terukola kiteruwooma naye nga bamanya ebintu by'emmere oluusi nedda era bagaa tekiwoomera matama oluusi ogifumba Primah musindikireyo koolu Lusaniyya anti wamanya Primah tabaddeewo lindako waliwo olwofumba n'etalama bibaawo ebintu by'emmere okitegeera ng'era bw'onoolima ku luno n'ojjayo ebintu nga bigimu luli n'olima ne bikola ki ne bigaana naye ate ng'ettaka lyerimu bibaawo ebintu ki ebyo so sobola ogifumba emmere naawe ewaka ng'obadde ojja ofumbewo Jowiranda aganye okukkiriza mazima mbu oluyimba luki Jowiranda amanyi n'okuwaata ettooke alabika amanyi naye ng'ekiruma aganye okukkiriza mbu oluyimba lubi era asigadde alaga mbu ababagambako tuli baki tuli babi nedda wobuuliza we waganye okitegedde lwaki ogamba kibi okitegeera wasuse kanyugayo jinja mu kisaka balabe ekivaayo ate balibadde no by the way bamubaza big tune empya Primah Kadashi bwe yayogedde ku luyimba olwo lutambudde because bwe yalogeddeko abantu ne batandika luyimba kyota. Let's go see Jowiranda bwe yayogedde ku luyimba ku Primah bye yamwanukudde then we'll be right back. Access tuyimbira akayimba Fantastic Six. When there are 6 killers, the 6 killer diseases. They are mad, the 6 killers. Okay. Concept yenu yavuddewo but mwena mwekunganyiza mwena muli ba TNS over. Fana tukolera wamu naye concept yavuddewo wa Jeff Chiwa because the boss wa TNS era nange yankubira yangamba vasi yo yiyo netukwatagana wamu netukola timu. Okay. Tugambye abantu omukaaga mwekunganya mutya ne muyimba bogus. Mimo limbo lutalima bweruti. Background noise abo tebalina byakola betaaga relevance just agala mmanyika. Yeah. Primah onyamba uliri. Kirabika kubanga imagine a woman coming up and putting down for a woman. Something really funny. Sibamatu ali mundongo, si muyimbi, si promoter, si DJ, si like I like about relevance kumumanya mawulire kumwogera. That's what I think. What are describing a Primah song describing what you're going to cause? Omuntu ayagala omukyala. That's what I can say. Nasese kubanga olimba bakabiri. Era kyova yangambye yadde ndowooza ayagala bamwogereko. Ekirungi because those are negative fans we have. Every fan we have positive and negative fans. Because we negative fans ate baba basinga okubaagala. Yeah. So I think she's a negative fan, which is good. Tutukolera fenga abayimbi. But oluyimba lwakabi nnyo kubanga era tukasigiriza kucyakalana kuba. That's my friend. Anko tuyomuwuliza. Tuyamuwuliza. Ate nakuza fenandoza tubadde bisa. Naye nga twesanga mu pate ne twebuuzaako. When you talk about competition, what's to mtwale ngati? Nase yakuleta mundongo tumtwale ngati. I call him
my mentor because you don't know the region that is more movie. Now really no. Yeah, no, not a music career because I didn't know I would become an artist. I'm lucky enough for our career. So welcome up friendship. Yeah. Well, I didn't get by the time I met Palas, I was like 17 years. Concert, but I feel I'm not yet ready. I said, I'm not going to do that. I'm paying no mark. Believe it or not, by next year I might be ready. Just mpagire kubanga ndongeja twasigaza kuchakala na kuba abamba ine birabbe bw'emitala mukubwa paka ku macha kuba twasiga obulamu bwakunyumira because by the end of the day we're gonna leave the world and we're gonna perish. Nyumira mukwano tefula nga bannange shebe nagambi jangu nomanyi gumvubuka gwe ngenda kwetereza ngenda kwetereza producer manya bannange anyways nenga yimbi kandi nasazala kubera Rastafari kimwagaddeko kimu kyokka is to give respect eri abantu abamuyamba kirungi ekyo kujjukira omukono munene nnyo so kirungi nnyo okujjukira gyokolaze eki gyovudde omuntu akwasiriza so nga kyagenda mu maaso sagala weerabye tambula ne bannaffe aba Harold Travel Consultants HTC bano bagamba muno bakafulumu kutambula mu nsi yonna buli olowooza ku kintu ky'okutambula okutuwalinga kutravelinga ku campinga think no other person nga ne documentation yenna ku omutadde webale nnyo baana balenzi aba Harold Travel Consultants ebintu bya air ticketing ebintu bya hotel booking ebintu bya airport and biki booking airport pick up and drop off bonna babikola bakubire ku 07584647 beba Harold Travel Consultancy kale moving on praise God praise him